flashlight UG. Welcome to ayogedde. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away. Please. Welcome to ayogedde. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away. Please. Welcome to ayogedde. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away. We see traffic police here stopping cars, those who are overspeeding and what. But now slightly there is a change. Most of the cars that are coming maybe to Entebbe are being stopped from this place and checked for people that think maybe may bring chaos in the area. And this is what you're seeing. But also away from this, they check. If my camera person shows you now, there is traffic. What you see behind me is the traffic all the way from Vaita Babili up to this place. There is jam. And if someone is traveling
traveling to Entebbe, you need to keep time, and that jam is caused by what you are seeing here. There is a signpost. If my camera person can just come close, we need to show you, showing there is a check that is being done here, and this is the signpost that you have seen. That's the signpost you're seeing there. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Obanta andikena Luganda, obana Luzungu. Bana muzikirize amalobozi gaberi matono tono sobola okwogera ne banamaawulire. Ntandike na lulimi ki? English first. English first. Yes. Yeah. Ne Luganda bade yera bide mukati. Ladies and gentlemen, thank you, members of the press. Thank you very much for showing up today. I want to first and foremost sympathize with the journalists that were beaten so bad today. That is what we're fighting against, and we hope that in a new Uganda, never again shall journalists be assaulted and humiliated while they're doing their job. I want to thank the people of Uganda, the people who conceived the idea of receiving me back home. It is amazing. It was not an idea from myself or from the leadership. It's an idea that was generated on social media. I started seeing it and communicated with fellow leaders. We're all asking ourselves, but anyway, because we are people power, we, yielded to the desire of the people, and we announced the day that I was meant to return. I want to thank you very much. All over the country, I've been seeing all people driving to Entebbe to receive me. Those that stood on the roadside to receive me, I thank you very, very much. Today at 10 a.m. I landed at Entebbe Airport aboard Rwanda Air. Unfortunately, like all of you saw, as soon as I landed, goons grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. More than 15 people were packed in that car. It was very humiliating. It was very uncomfortable, but I'm glad I reached here. Along the way, we passed very many people, wondering whether I was the one in that car. But of course, some of them who saw the police siren guessed that I was in the car and they were waving to me, although they were not able to see me because the car was tinted. On the road toll, I saw Mayor Mugambe being pulled out of his car. I saw journalists being beaten. I saw cameraman Motive Kasaga beaten so badly. We condemn that, and we know that in a new Uganda that shall never happen again. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private purse. We're just going to take him to hospital, and you can speak to him even after here. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not go through immigrations. They picked me illegally, like you saw. And as we speak right now, I'm under house arrest because my house is surrounded. Soldiers and police are all over. However, we are strong. We continue to pursue what we've been pursuing all along. In the coming days, we shall address the media and we shall, guide on the way forward. In the meantime, I'm very thankful to the leaders, my fellow leaders, that yielded to the call of the people and welcomed me back home. Thank you very much, ladies and gentlemen. Like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward. The police has said you have been escorted smoothly here. You're going to ask the questions. Yes. You're going to ask the questions. Kanso can be demoruka. Yeah. Yes. More than 300 of our people have been arrested, including leaders. The Honorable Paul Matovu, Charles Matovu is in custody, and many other leaders, including councillors. We condemn that, and we are going to make sure that we push hard
to have those innocent people released. So mu Luganda basebo ne banyabo. Oh yeah. I'm reminded to talk about the tear gas that you all hear. They are tear gassing our people, making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebo ne banyabo njagala obebaza banamaawulire oyo tear gas temutya. Sibombo. Njagala obebaza banamaawulire olw'okubeera ano okwongerayo eddoboozi lyaffe. Muzikirize okusooka kwa byonna mbasaasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyoboolebwa kwe mutuuseko olwaleero. Nabe banamaawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira. Naye bye tulwanyisa era bijja koma. Era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola banamaawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sokwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange. Tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange. Wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi, kyatandikira ku social media. Ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power, amaanyi g'abantu ge tugenderako. Ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe nina okomawo. Ntuuse olwaleero entebe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigidde ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne bamvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne mutuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeezi engeri gye babadde bawulidde nti bankute ku kisaawe bategedde butegeezi nti ndi omwo bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba naye nga nange mutima gwange mbadde mbawubira. Bannange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde, abaavudde mu west, abaavudde mu east, abaavudde mu north, nammwe abaavudde mu central mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga bawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona, mwebale kundaga mukwano, mwebale kundaga Bwaseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye eza bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama, ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino etwogerera ndi musibe, ndi under house arrest, bansibidde waka era beetolodde amaka gange. Tiyagasi gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange, awalala awatali ekikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasukka mu 3 bamwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mukuba tear gas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo. Njagala okwongera okumaliza nga nebaza bannayuganda ne sokwebaza. Mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi
oba bakulembeze banne mu NUP wabula lutalo lwa ffenna sina NUP yokka naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeyagaza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka n'olutalo olwo bannayuganda mwebale tukulembera mwebale kubeerayo mwebale kulaba kyetagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitundu ne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. Honorable, you have said that the people who initiated this initiative were ordinary people. Yeah. What was your reasoning behind what did you intend to achieve when you accepted as the leadership of NUP that let's go into this as the people have requested? What was the motive? We didn't go into anything. All we did was to announce the date that I was coming back, because after people put it after they made it a social media frenzy that they were welcoming me, they started demanding to know when I'm coming back. So for avoidance of any doubt, to give them clarity so that they don't camp at the airport for a whole week, we decided with my fellow leaders to announce the date that I was to return, and that's exactly what we did. The police has said that it gave you a smooth escort from the airport to your home here, but we know since yesterday there are people who have been arrested. What are your plans as the leadership into this, from what happened since yesterday and up to now, and what do you make of police's statement that it was a smooth ride? Well, when people announced that they were going to welcome us, maybe the police also decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac, like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs, because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police and the military. That smooth welcome included beating up my guard and besieging my home. That smooth welcome is still including tear gas, as you can hear, and, putting me under house arrest. We don't thank them for that so-called smooth welcome. We did not ask for that, and we demand that they leave my house immediately. Well, it has been almost 2 weeks since you left Uganda, and the police had banned. Police had banned the rallies that were moving around the country, and it has been almost 2 weeks since it was stopped. And when you went there, what happens when you go outside Uganda on behalf of NUP and on behalf of the cause that you are dealing with in Uganda? First of all, they are scared. They are scared, they are panicking, because they know they are criminals and they know their days are numbered. What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni, to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, engeri gye bayisizaamu abantu n'engeri gye bayisizaamu abakulembeze sako n'omukuumadde ne asikali okutwaliza awamu, olowooza singa kino kigenda mu maaso sikagendererako okulabika nti batiisatiisa abantu n'okubakyayo okuwagira ekibiina n'okwongera okweraliikirira nti singa mpagira Kyagulanyi bino biyinza okuntuukako? Bamaze emyaka egisukka mu 5 nga bagezaako tutiisatiisa naye tufaanana nga abatidde. Baatuwamba Arua, basse bannaffe, bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva Amerika okufuna obujjanjabi. Bannaffe bangi babawambye tetunaba kuddamu balaba. Bannaffe bangi babasse twabaziika. Bannaffe bangi bali mu makomera awatali musango. N'olunaku lwajjo baakutte abasukka mu 3. Tulabika nga abatidde. Kitegeeza tetugenda kutya be batidde, tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye. Anyway, mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga
tuwabulire kiki ekiddako. Mukulembeze ku nsonga obadde ovangayo wakati abantu banamawulire bamulisa abakola ebibi. Olwaleero tugira okubona banamawulire abaswika 10 bagemeyiwa bali ku poliisi y'Entebbe. Nsonga ki ekino kiba kiraga ki? Mpegano mbanga nkibakobera imwe banamawulire. Aye olwaleero ndoza mukyebonyeko kinecho banga ndiroza ndi muche tukobako bulido bana basada bachamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba yirwa chonjogezo tubagamba bulijjo nti bano bamenyi ba mateeka tewali ali safe mu Uganda, si mukulembeze, si mulimi, si munamawulire, tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi ba mateeka bano. Yes. Police government ekuwadde entambula okuva ku airport ne kutusa wane waka era oli mirembe ekyo kyogirako. Well, police okuva jjo yakuta abantu bafa basuka ebisatu. Police empampambye police n'amaje nga bakozesa abavubuka batamuyembadde byambalo sosobola gamba nti ba police oba bamaje, you know, ne ba mulabye enkwata gye bankute. Mulabye bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala efaanana bwe bityo. Kati baba kibayita okwaniza okulungi. Nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi. Pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things, what do we do when we go outside Uganda? Among other things, this time around, we've been pushing a film, a documentary film that shows the atrocities that Museveni and his regime have committed on the people of Uganda. It is premiering today on Hulu and Disney. It's called Bobi Wine, the People's President. Look out for it. Kanchogere chomu Luganda ngane nkuba tena tonya. Anti emikisa banna itwe baze katonda. Njagala okubategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mukolaga ensi yonna firimu nga sinzanye wabula twabikwata nga bituzenga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi. Twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna. Olunaku lwa leero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu. Nsaba mugende mugirabe n'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu. Nsaba mugirabe ate abagirabye ogitambuze. Mwebale nnyo mwebalire ddala mu nnaku ezitali zawala nabe bannamawulire nga babakuba ne basaayasazi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira naye bye tulwanyisa era bijja koma era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza ne sokwebaza mikwano gyaffe abawagizi baffe abatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi, kyatandikira ku social media ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power amaanyi g'abantu ge tugenderako ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe nino komawo. Ntuuse olwaleero Entebbe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigide ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne banvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mu motoka y'amagye ne buntuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye
kadenge ya police ngegende okuba obugombe bategedde butegeze engeri gye baadde bawulidde nti bankute ku kisaawe bategedde butegeze nti ndi omwo bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba naye nga nange mutima gwange badde mbawubira abanange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde abaavudde mu west abaavudde mu east abaavudde mu north nammwe abaavudde mu central mbeebaza nnyo mwebale nnyo okutulaga mukwano mwebale tulaga buwagizi njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona mwebale kundaga mukwano mwebale kundaga bwaseruganda olutuuse no wano askari wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde n'emmundu naye nga gali mu ngoye za bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta saawa zino wetwogerera ndi musibe ndi under house arrest bansibidde waka era beetolodde amaka gange tiyagasi gwe muwulira bakuba bantu bagezaako okujja okunkulisaayo emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange awalala awatali kikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era abali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka bakulembeze bannaffe bangi nnyo babakutte abasukka mu 3 pamwe muli ne honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala ekyo nno tukivumirira saawa zino bakyali mukuba tiya gas gwe muwulira bwe bagina ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa bantu baleme kujja kunkulisaayo njagala okwongera okumaliza nga nebaza bannayuganda nesokwebaza mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP wabula lutalo lwaffe ffenna sina NUP yokka naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeyagaza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka n'olutalo olwo bannayuganda mwebale tukulembera mwebale kubeerayo mwebale kulaba kyetaagisa ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo nga obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitundu ne ku bintu ebirala naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era byetukola bikiikirira mmwe munaku ntono nnyo lumu 2 tugenda kwogerako eri eggwanga tubabulire ekiddako mwebale nnyo mwebalire ddala ndoza ne bwe tukola briefly, what do you say about the arrival? Tubasanyufu okusookera ddala President waffe waali emagenda ali safe naye tuli banyiikaavu nnyo olw'okuba nti abakuumaddembe bagenda maaso okulinnyira eddembe lya bannayuganda bannaffe bangi basibiddwa bawambiddwa abamawulire bakubiddwa naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tubanunuula kubanga ffe tutambulira wamu kubanga mu abantu mwe bakama baffe so President waffe amaze okwadressinga naye nange ng'omubaka omukyalo wa Kampala ndi musanyufu nnyo kuba nti bannakampala mujjumbidde omulanga ogw'okukulisaayo President bwenga munnamateeka bannamawulire abasinga batera kuba ne Mr. President bonna bawambiddwa drone namba nsonga ki gy'ogenda otandikirako essaawa nga bali ntebe ensonga gye tutandikirako era eyo yennyini yakugenda kununula bannaffe kulaba misango ki gye bakwasizza kubanga tukimanyi nti bakwatiddwa olwokuba badde bakola omulimu gwabwe so tulina okubabeererawo okulaba nga tulwanirira amazima n'obwenkanya ne babeera nga bateebwa Uganda ne bwe bukeera enkya nga National Unity Platform teriiwo ekigenda obeera ekizibu nnyo ekizibu ennyo nzize nze ngamba ku mulembe gwa Museveni NUP is going to outlive Museveni will not outlive NUP ekyo nsobola nokirayirirako maama wange ali embiko mu kizungu zone wali eri Gladys omuzaana Gladys naziwa lukanga tactics rubber style very good number 2 obwongo bwaffe buli very very vigilant number 3 gundi yakugamba ono abadde yakafaano omusiraamu nti ebiro bigenda kutuuka wajjewo generation y'abannayuganda nga togenda bawa sente togenda batiisatiisa Haji Hussein Kyanjo togenda batiisatiisa togenda bawa bwami togenda bawa sente naye bakufuumuule mu ntebe oli bakola ki bye bantu abogera ebigambo ebitaggwamu nsa ba Hussein Kyanjo abo bolaba Haji yalinga predicting Kyagulanyi nga predict exactly kakati eno generation gye tuliko abavubuka bano bolaba sebo kisitu okukola politics wo sente okugenda ngo mansa sente tali sustainable kubanga kakati oguze nandala mafaabi
ne Besigye alina muwendo ki Lukwago alina muwendo ki Ssemujju Nganda alina muwendo ki tebalina muwendo kitegeeza you're going to have to break the bank okubagula naye bw'oba obaguza abo supposing owatanyiza n'owatanya n'ogula Ssemujju Nganda ekizibu ennyo lutambaguza ogenda mugula sente meka naye naawe tonatuuka ku mbogo embogo tonagituukako ku mikwano gy'embogo okulaga nti nno sente teziri sustainable bw'ona amala okugula buli muntu n'omugula ogenda kubeera ne kye bayita headless revolution. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.